Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliza bale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero ajoyininze East African Community Military Chief mu kibuga Nairobi eri mu Kenya basobole okuba nga bateeseganya ku ntalo ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Bwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Agamba nti General Muhoozi Kainerugaba fokasi yaabwe era ensonga emututte mu ggwanga lino erya Democratic Republic emututte mu ggwanga lino erya Kenya. Ensonga esinza batwala mu ggwanga lino erya Kenya kwe kubanga batagana teeka focus nga bagitadde ku security challenges ebisoomooza mu bya security by'obukuumaddembe ebigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kakati nno bano ab'omukago era nga bassiza wamu era nga bano be bamu ku bakola East African Community. Kakati mu ggwanga erya Kenya Nairobi nga February 21, 2025 Chief of Defence Force wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba abadde amaze okuba ng'ayingirawo mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ku high level meeting eya East African Community EAC okusinkana military chiefs ng'ekigendererwa kya kudressinga ensonga ne crisis ezigenda mu Eastern Democratic Republic of Congo mu DRC. General Muhoozi Kainerugaba kiyagenze yekka mu ggwanga lino erya Kenya era nga zitera okubeera nga ensonga zino nga we zitera okubeera ez'okwokya ssente z'omuwi w'omusolo. Yawolekeddwako Major General James Birungi Chief of Defence Intelligence and Security era n'abalala ba senior UPDF officials. Meeting eno yabadde egendereddwamu ey'okuleeta ba defence chiefs okuva mu Uganda, Kenya, Rwanda ne Tanzania n'okuva mu DRC, South Sudan saako mu Somalia. Bano bonna abakulembeze ba Chief of Defence Force nga bakuŋŋaanidde wamu okusobola okulaba nga bateeseganya ku mbala ku strategy to discuss the strategy okurestoringa eddembe ne security mu regions eza Democratic Republic of Congo. Nkuddiramu babadde balina okumiitinga nga mulimu ba Chiefs of Defence Force okuva mu Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Democratic Republic of Congo, South Sudan saako ne mu Somalia badisikasinge bateeseganye ku mbala z'okuzza n'okutebenkeza emirembe mu regions mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo. Meeting eno egoberera joint EAC East African Community saako ne South African Development Community Heads of State Summit eyatuulibuzibwa ng'ennaku z'omwezi 8 mu February 2025 mu kibuga Dar es Salaam eri mu Tanzania. Era nayo yali eno summit yatuula nga yakudisikassingibwako mirembe okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye tujjukira bulungi mu summit ba regional leaders batasikinga ne babuuza Chief of Defence Force asobole okuba nga baprovidinga technical guidance okusobola okulaba nga batebenkeza entalo eziri mu East African Democratic Republic of Congo eyewali abayekera ba M23 abasiisidde era nga balinayo control
okugeza nga mu kibuga Goma saako ne mu Bukavu. Baamubuuza. Mu remarks ezaakolebwa General Muhoozi Kainerugaba yakkaatiriza nti omugaso gw'okukuŋŋaanya obusobozi okusobola okulwanyisa instability ne insecurity egenda mu maaso oba esoomooza ebitundu ebyo ebirimu abayeekera ba M23. Naye agamba ffe fokasi yaffe entuufu tutunuulidde ku security n'ebisoomooza security mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naddala mu Eastern Region. Kitegeeza bano ab'omukago balina okwegatta nga bayita mu East African Community okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe mu Democratic Republic of Congo. Mu buvanjuba bwa Congo, conflicts ezibaddeyo nnyingi era groups ez'enjawulo tukimanyi nti zibadde zioperatingirwayo mu region. Muno mwe muli Allied Democratic Forces ADF saako ne terrorist organizations ezijja mu maaso nga zigenda zimeruka mu Uganda nga ziva mu bibinja ebyo naddala mu ku side eya Democratic Republic of Congo. Kakati kitegeeza nti UPDF yabadde erina okuba nga efuna forces okusobola okulaba nga ebadeployinga mu Democratic Republic of Congo nga basobola okuba nga baconductingibwa joint operations okusobola okulaba nga bafufugaza omuyeekera wa ADF era basobola okuba nga bacoordinatinga ne UPDF ba intelligence ADF okusobola okulaba nga bamanya obusobozi bwa ADF basobola okuba nga babawangula. Naye bagamba nti babanafuyiza era balaba nga operation zaabwe zonna zibakola zigenda bukwakku naddala mu bitundu ebiri mu bibira. Omulabe bamufugazizza General Muhoozi Kainerugaba waati waayogera. Kaakati ekigendererwa kya meeting eno ebadde ki? Mu Nairobi General Muhoozi Kainerugaba gy'agenzeeko ebadde erina okupulizentinga engeri yonna esoboka effort basobola nga bajja addressinga egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo nga bo ba military leaders basobole okuba nga bafuna discussion, basobole okuba nga basentalinga crafting, bakraftinge, basobole okuba nga baprochinga aka gurupu k'abayeekera akali mu territories zino mu Eastern Democratic Republic of Congo, basobole okulaba nga organizinga strategies esobola okuba nga benshuwalinga nti n'eddembe ly'obuntu likomezebwawo mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Naye olowooza kinaaba? Jjukira Kagame yabagamba yaakoye useless seats, useless meeting, useless talks ezitalina kye zigenda kuvaamu. N'agamba nti nno muba mulowooza entalo zino zigenda kukomekerezebwa na peaceful talks. Ekyo mwerimba kubanga zino entalo ziri political ate ziri ethnical. Kubanga zino entalo ziri ethnical. Kakati Paul Kagame kye yali agezaako batangaaza nti beetaaga effort reinforcement ey'amaanyi bwe baba banaalwana okulaba nga bongera reinforcement okusobola okulaba nga balwanyisa abayeekera ba M23 ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ne ku luno ku bayeekera ba ADF balina okuteekamu kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga babalwanyisa zenteeseganya ezibadde zigenda mu maaso mu kibuga Nairobi eri mu ggwanga erya Kenya. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Oli ku Yugi Updates TV gwatana kubanga otoyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otoyingako ddala bunnyo. Mbaagala nnyo mweraba.